Ndowooza mpulidde bubi. Awo omuntu owulirako obubi. Ndabika mpulidde bubi. Mujaja ndabika nalunze mungi. Munange ngazzaawo. Naye ng'awulidde ekikaaba ng'omwana. Ekyo n'atakifaako. Tugenda maaso ekyatandika butandisi. Nagambye evamu Emizi Production natenga bulijjo. Ogenda okulira ekimuyita. Nze atazaalanga. Waliwo ekimuyita maama. Bufumba buno bunaasoboka. Waliwo ebyewungula owulira. Awulira okuyitibwa nga maama. Maka gano omusajja mwe yandeeta. Ono omukazi gwe yagoba alabika yetayagala gavaamu. Oba ennyumba baagizimba ku malaalo. Nange nyumba babagizimba ku malaalo gwate ekimpita maama kumanyirireko. Maama! Iye! Nange maama nze nalinza dde. Nze nalinza dde. Gwa firimu egenda maaso. Kiki ekimpita? Nagambye oli ku Bombala Films YouTube channel y'omulembe okutuusako sinema ez'enjawulo. Tugenda maaso era tukujjukiza okusubscribinga gw'omupya. Tutandika butandisi natenga bulijjo. Mpulidde ki? Omukyalo ono kikyawulidde. Asoose kulira ekintu ekikaaba ng'omwana mu nnyumba. N'awulira nga kyebajjamu omumiro. Kati afuluma omulundi omulala ate n'awulira era ye omuntu amuyita maama. Era eddoboozi liringa lya mwana. Amaka ganne tannazaala mu mwana mu maka muno. Baakamuwasa bbanga si ddene. Tunuulira. Kabe Kasinge gye yanoba okujja wano kirabika waliwo ekitagatta. Munnange ng'amagamaga weyetegereza wano wali weyetayina kyalaba. Kwekanga bwereere neekangidde ki? Teri kiriwo just kirabika kunkanga bukanze. Terenda mpulidde bubi. Ng'ayingira olusuku. Munnange ng'ayingira olusuku. Agenda maaso. Anoonya ku ndagala. Abenga agenda maaso akole ku ky'okufumba. Alabika nno mukyala mugole ono. Kuba lusuku aluyingira ne buno obugatto bw'amalidaadi lusuku lulwo. Bannange mukyalo okufumbirwa omusajja ng'alina olusuku oluziyiika nga 6. Kwegamba amatooke g'oburobozi obutayagala. Agenda maaso. Bw'asala endagala yeetegereza. Sayidi eno olusuku lubika omuntu baamutegekera bulungi nnyo. Ekibuuzo kiri nti ye omwami ali luddawa? Ekyokulala ddala omukyalo ono kyawulidde kiyita maama oba ekikaaba ng'omwana? Kuwulira bubi ng'oli waganda ikampulidde bubi. Kuba oluusi wabeerawo abantu nga oba otambula n'owulira ekikuyita erinnya lyo. Naye bagamba bw'oba otambula n'owulira ekikuyita erinnya lyo toyitaba. Oyinza okuyitaba akawulula ne kakuwulula. Kati obu agenda maaso. Abatasera kitoko omukazi abatiti kino tunulina. Kumbe waliyo embula bwoya. Agenda okuddeka ng'embula bwoya yino. Embula bwoya badde banango omukazi yazaza embula bwoya ne. Embula bwoya. Firimu egenda maaso. Kuno si kunnemya bufumbo. Waliwo ekintu nga kijja ng'omufulejjo ogukwata enseko. Bannange ekyatandika butandisi. Embula bwoya ate eyingidde mu nju. Endagala z'agenza okukima
embula bwoya zimulemesezza. Tugenda maaso akomawo. Ndabye bubi. Embula bwoya eyingidde. Munange. Naye embula bwoya ebadde eyingidde teyalo. Alingiza banange waliwo ebintu ebimu nga toyina abange kiki nana. Uwaingo otandika alinga gwe basimbudde lire. Kiki? Kumbe omukyalo ono afunye embula, alabye embula bwoya. Mbadde nfe. Kumbe munnamawulire w'oku lukyalo taagala muyita kali lugambo naye nga kyekituufu ekimujaamu ye munnamawulire w'oku kyalo mbu babutuloga buluzi bannanga abantu obwavu nga bubali bubi mbadde eri yonna gye mpise ng'obwavu buluma abantu ne ŋŋambako enzijja amawulire nga kuleetere mbuuzi obwavu baatuloga buloge. Mukaakawo omusajja ngenze wa mukaakawo yali yasimba emmwanyi awo kati ne kujja kuvaako obutontogolo. Wanje kiki? Oli bulungi? Kini? Era Katonda kye yatukuba. Naaga Katonda ekintu kye yatusulako si kya muzannyo bannange. Simanyi tugenda kikola nangu kyeyambula. Naye gwe nnyumiza ng'olinga ata wendi. Nseetule. Kati kenkubuulire. Omanyi olugambo kuba kuseetula. Naye n'omugamba nti olina olugambo luba lutalo era sinziggu. Yamanyi munnamawulire. Yatambuza amawulire. Kuba ekyalo tekuliko mawulire ga mpapula. Kati alina ga mudomo. Naye gwali mu kunyumiza. Ebirowoozo tebiriiwo. Ayoke. I'm fine, I'm okay. Olinga atali okay. Totannabifuna. Kati ebintu byenkubuulira olinga ataliiwo. Ekintu kyegamba okiwulidde bulungi. Kati mbadde nkyakunyumiza. Omusajja oluyiira ne lujja lukwata yabadde yakaanikayo egundi amaliba ge gano agagundi yali yasala obuliba bw'embuzi bwane oluyiira lwakutte. Kusa. Gwanyumiza. Kengende weeri ewatte bandeke. Kirabika gwa amawulire togaaniriza. Weeraba. Kabiito. Eyazze okunyumya amawulire. Amawulire ono gwaliko alina ebizibu bye. Aliko omukazi kiki? Musajja omukazi gwe yakawasa alinga aliko ekizibu? Omukazi agugumuka atya ankana? Kumbe omukazi ono yalengedde embula bwoya ng'eyingira ennyumba.